Ekitundu eky'ekkumi n'ekimu. Yezu akomererwa ku musaalaba. Bwe baatuuka mu ttambiro ne bassa wansi omusaalaba, Yezu n'agugalamirako nga tanyiiga, kuba yali aluma omwoyo ogw'okutufiirira mangu. Abambowa ne babamba ku muti emikono gy'omulokozi, ne baddira enninga ennene ne bazikomerera mu bibatu bye kinnakimu ne mu bigere bye kinnakimu. Emisiwa ne giyulika, omusaayi ne gutiiriika, n'alwala nnyo. Ayi mulokozi, gwali mu bulumi obwenkanaawo, nga tolina ky'ogamba wazira eky'okusabira abo abakutta. Tuwe enneema ey'obutemulugunyizanga nnaku zaffe, n'okusonyiwa abatukola obubi n'abatwagaliza obubi. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe. Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano ne bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama tusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatirwe ekisa, agiwa ekiwummulo eky'emirembe. Amiina. Ebiwundu ebya Yezu, Ayi Mariya obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yezu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi ng'otufiirira ku musaalaba.